Entiisa ebuutikidde abatuuze mu zooni ya Lufula ekisangibwa mu muluka gwa Bwayise ettu mu ggombolola y'e Kawempe bwe basanze omukazi nga yattiddwa mu bukambwe. Kitegeerekese ng'omugenzi ye Anet Kasanga ow'emyaka 45 omutuuze mu Kimumbaasa ekisangibwa mu Jjambula zooni e Bwayise. Ono omulambo gwe gusangiddwa guli butte nga kiteeberezebwa nti abaamusse baasoose kumusobyako. Abatuuze ababadde bakedde okukola be batemezza ku b'ebyokwerinda ku kyalo abayise poliisi. Poliisi ezze n'embwa yaayo ekonga olusu naye terina kyezudde. Abatuuze na buli kati bakyebuuza ekyaviiriddeko abatemu okutta omukazi ono. Bava eri bazze kwetundira mu buki mu buno obubaala obuliko 2-3 naye kati tetumanyi buzibu bwavudde mu ndoyo kujja nkuba era ng'asuulibwa mu kitundu kyaffe tetumanyi oba baamukoze eki. Tusaba bongere mu security bayitabe bayitali muno abantu ab'ebitongole abannakyewa nga babuuza abantu black spots ziridde wateekemu amataala naye kati naffe bennyininyini abantu b'oku kyalo tetuteekayo obuvunaanyizibwa n'owaayo ennyumba yo n'ogamba waayo okamapayiringirewo ettaala amasanyalaze zonna agatasula. Obuzibu babutadde ku bubaala obususse mu kitundu kino ng'omuntu ne bw'akuba enduulu tewali asobola kuwulira kumudduukirira nga baagala ebyokwerinda byongerwemu amaanyi. Wano wennyininyini weetolodde amabaala mangi sound pollution sound evuga nnyo abantu baba tebawulira okitegeera kati abannema namwe bulemu gwammwe mulya buli ssente obuvunanyizibwa bwammwe temubukola. Twagala poliisi ekole omulimu gwayo egaali zivuge. Oluvannyuma lwa poliisi okwekebejja omulambo gwa Kasangaki gutwaliddwa mu ggwanika ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.